Nyabo. Jebaleko sebo. Kale nyabo naye jebaleko. Badde nsaba kuntwalako wali kuchikirira. Wano wansi mukona Awo wenyini. Kajja tugemu. Naye kibuze njagala kuvuga nzeka. Njagala kuvuga weka. Aho naaveeyo gwe vaako mwana. Tujjako naawe. Vaayo naawe udde omugaga kyaga. Vaayo. Ojiganirako yiyo. Tujjako. Amatula tugemu. Baga twala. Bye. Madamu oli wa kuno? Zemberako kuno Naye. Naye stop kirinti mbadde sinawa mukazi mulungi alinga banga limaze ku. Zemberako lwakuba sitera tambula munange. Kasoko ngambe wemba nkwegombye nyiza kikola ntya. Gwe soko ntuuse kujja kugwa. Laira. Kujja kugwa. Tutuuse. Wano wenyini. Bambi ovuga bulungi. Obale kusima kati wado ngambye ogenda kumpe namba. Teta njiku. Ntera mwe namba. Wewe uzongi usise. Yeno Ojja kunfunira. Kale kyakabi. Nyabo. Ate nga tonsasudde. Ate sente zaki. Badde manyi kuwadde namba. Kati obompadde namba kyoga atolina kumpa sente. Oza ate namba nkwadde ya bwere. Anedda nyabo manyi kyoba okola. Kwate namba yompe sente zange. Kati nusu 10 olukuwaganya. Numpeze naze kola saze kola losi. Ate kati oluba 10 so olukumi olugule ataimu agenda okukubira. Twale naye kwata. Pa sente zange. Kambi unyi kastompadde sente zange. Genda. Nawe le namba mbadde sijagala. Mbadde nkukina genda. Sebo olwokuba mpadde namba tuyagala kumpa sente. Ate nga ngena kwetagira time agenda okukubira. Abakazi wabala mwabaki. Yes, my beautiful people, tumulabira ku joininga 1xbet okose promo code LUGAZIBET olokofune 300% bonus ku deposit esooka. Era banokozesa VPN. Sente za ddala.